Kale abalunja wali ku Volongoto tubaniriza Jonathan Jackson ne Dr. T Amale ow'omuggo gwa Musa n'omuti gwa white Samagik premium white detergent Tafon Senis Gentle Fabrics bawa Nina Rose bangambya didi buto wamaze duru politics so mutegeera Nina Rose oluto lwa bajjo bajate yakubako omukyala. The pregnancy of Nina Rose is for bajjo nabagamba tegeera mafia moves in circles. Mafia moves kati gwe totegeera mafia theory. For we don't agree with the person ayonna ku kkubo nti oli ayononye ku kkubo mafia yategeera nti yo bomu mukwatako. Salute Rapajo. Always I tell people nti bw'oba ogenza okwana mukuba omusajja todda mu kukuba kisi na kununa mabeere bajja kusanga bakutemye nga tolina kye waakoze tuukira ku nsonga eva. Dr. T, yes, tulina bingi nnyo ebibadde mu wiiki ebitambula katutandikire nagamba we naaviira ku eno show nga nkukyusizza oli wa people power lukulwe era nko but I cannot change. Ojja kyuka anti sokole I changed already. Oli wa people power kati nakyuka emirundi emeka nabagamba nti all revolution is every 100 years a revolution comes. Nti buli myaka 10 a revolution comes. The superpowers create a saga whereby the world can change drastically and dangerously. Balo kuva ku first world war paka kati myaka giweze 10. Kati ensi eri mu kukyuka tewali mundu tuule wakakibooko vaawo kibooko ensi ekyuka. Dr. T, kitegeera revolutionaries are coming, but which revolutionists? The question has to come. Nabagamba nti ffe tugoberera ensonga everywhere. Ekyango byambwa faza I was asking nti Yesu bw'abanga anywedde omwe yababa akola vini bano bagijjawo. That is a question. Nti faza ali ku kituuti abuulira akaana kavudde dadi kaze ku kituuti kitegeeza yakazaala. Simple logic. Kakati katudde ku mboozi Bobi Wine wabaddewo blogs badde nyingi there is fear Bobi Wine waliwo olukwe Bobi Wine obuteesimbawo kwegamba bibadde bingi nnyo. Ani Bobi Wine gwe kikyolowooza because most of the time Bobi Wine ayina okujja before each man talks a poor person must talk first. Kubanga ekyange kiba kijja kubikka ekikyo kakati gwe kikyogamba nga jakasita owa Bbs Terefina. Nze ngamba ba mafios abayinza obeera mu luku okulemesa. Waliwo ene possibility yinza olemesa Bobi Wine okwesimba? Ate ani ayinza omulemesa? Bayinza otandika kuteeka propaganda. Yo mwaleeta togikwatako wali tugirwanire togikwatako ne muleeta mugikwateko mubeerawo n'obuntu ntube muleeta ati mulikiteeza muli basiru. A revolutionarist aliko emmandu ate kyekimulemerera. Segona told you that every year there is a person on which emmandu akwebeera kati emmandu eri ku Bobi Wine. Amyuse eriiso nti emmandu eri kuli mwonna gwe mutunulidde alagule. If the person amayembe bwagaba kasimye kutuula ku oyo no one can stop him. If he is unstoppable he cannot hold even power for 3 months. Nabagamba a person can be pregnant for only 9 months. If the pregnancy surpasses 9 months waliwo eddogo Bobi Wine bwaba wakujjajje. But the problem is politics oyo gwe tutya mutendeka politics okubulemesa kitegeeza muli basiru because Museveni ayina emyaka mugamba ali mu 9 omuntu w'emyaka 9 abasinga atyamu abavubuka atatusinga secondary mugambye nti people power ani asinga people power amaanyi. That's the question. Ati ballot obuzibu people bayina amaanyi naye tebayina amaanyi ku ballot. Tebayina amaanyi. The first question is babalemesa. First question is Museveni kyenda mwena abakuba 2 n'abakuba kyoya 2 n'abakuba nga muleseseya mu frontinze babwenje 2 n'abakuba 2 n'abakuba 2 n'abakuba bubi. Kakati kitegeeza you have to go back to the drawing board to set ideas which can really set Museveni on power. Oba ekiganye mugende mu ttale you cannot fight.
chobola bavuddeyo leero era nawane gundi address ku covid ensonga ye ne mutubye covid always mutubye always dictators ani atazipye mutubye covid testing kit yemitwale dola bisatu muzi ezimu dola ani atababye waliwo ebirungi bingi okulira na doomu y'abawala banja awanabira ku lubalaza nga batya mu kinaabiro kakati gwe buli kaseera oba olaba ensujju empya ndi every time kasisa kitaawe yalema okuweerera bannyoko ne bayingira mu gavumenti kati gwe eri amagumba mwama ne Katikkiro ababbeesa amasengero obunaku muli banaku Katikkiro atubba ababba mmeka wawaayo mmeka abaganda muli banaku I tell you Katikkiro atubba eza amasengero kasajja kaatubba wawaayo mmeka iyo inakuwayo kuganyulwamu omala inakuwayo bobunaku obubali nakugamba nti okusanga omuganda mu banka abatwala 2,250 abatwala 7,000 mu ekitundu ez'ekibiina ne banka charge kitegeeza babakubi babazizza emabega. I told you at first that if Bobi Wine wants to win elections he would rather move with his wife and 40 dogs instead of moving with the Zake and Nyanzi. That's my statement. Don't make it because politics is a threat. Make up to manyiti jali. Muleta tulage ebiwundu. Oyagagamba speaker yagenda nawa report ya jali. Speaker mafia chaneta zake. Kadaga akolerani. Kadaga is working for Mbabazi. Mbabazi effect mweri mu government ekyakola. Mwe buli aba because sokoleke Mbabazi atena mune bulu jambo yinza mu 2 era Mbabazi ajja bakuba olimba na Mbabazi ajja kuba. The public has to know that politics is not like a sex whereby you go to enjoy, and even in sex there is sexually transmitted diseases. Nombi tewali mirembe ku nsi eno mukole mugende mu ggulu. Bobi Wine instead of moving with certain people atambule n'embwa eaga ne mukyala we nga zibawerekera omanyi yatugambye kati muli nani yatugambye muli yazimaze natukonfamize muli n'abantu bamwe abajja okuvumirira okutuvumirira nenga mwe muba setting abana aba people pass bavuma ku social media nga ebadde byo andi kitegeeza mwe muba setting lwaki endaga muntu we kubulako ogenda ku police kubanga yegonjola ebizibu byonna endaga muntu lwaki ogenda ku police nga bagikubyeko weerope kitegeeza oli ayinza okugibbira mu linnya lyo oba natta omuntu the mechanism of Bobi Wine nakugamba nti omuntu akyasinza okubeera ne baggunis and hooligans was Besigye, but no one could come in a bloody day kugamba nti Besigye ayina abayaayi. Kitegeeza if Bobi Wine cannot concentrate with the effect of the bayayi kubanga Bobi Wine alina abawagizi ba Mirundi eji alina abakoowa ku Besigye nga bakoowa Besigye waliwo abakoowa ku Besigye waliwo abavubuka abakayingira ebyobufuzi tired and retired. Kati kitegeeza nti how can you control the pressure from those tired and retired? It makes you a good leader. Nabagamba nti anything which is profitable tochiteka nga mbaganda banno. Museveni mutala abaganda atega wabameka bajene kasire gwanga sibuligedia muhozi sijeno. Never bring the baganda close to the chair because the borders were failures. Bobi Wine omukisa kujja kubabi kubanga omukisa gulimba nyabanda nabaganda nabanyankole tuli musajja muganda ndi muganda tutuli ku masengere kati nimba ba mujja mu nkubi tuli baganda era ffe tuli baganda obuganda kiki muli banaku saba sajja kabaka wangale nga nenkumbi ku bega olina ebiti bya muwaga 30 oyinza okujjako mu 7 nga tolina nkoko etambula mu lujja muli mu Kampala emitwalo 2 oli mu arcade. That is not the politics. Atenze mbabuulira kuba sibatya people power erimu abantu aba Bobi Wine ne mukazi we abala babbi banyazi wakira alunde embalasa aga n'entaaga zimwerekere zinonya akalu Mickey Wine jali tonyumya aba banaku. A poor person cannot revolutionize the nation. Oyinza okuwembwega benyama segirinya jali tonyina kusegirinya bana bakubi revolution anti oboleta badikula don't talk about those ones.
dikula iye yaba kube mu 7 nakugamba nti line up nekula mwena le mte mwina badikula bani ate full figures osigwa mutadikula luli buli nyumba ennungi bana toilet. Every good house has a toilet and a dustbin. Biba full figure bava wasiwa no wamwe siye nakangu simwe mwabatwa siye nakangu nakugamba nti politics is not about numbers. Politics technical know who. Gwongambye mbunkulekanira ne mukyala wange saa 8 ogwekironga twegatta go saa 8 otunula okola ki. That's a very big question. Nenga katono ngenda okutandika okwegatta n'omukyala wange ngambaze nti mwenna mwebase saa 8 otunula okola ki. Mugenda kufiira Museveni agenda kubafuga mufiire mu mugunyo oli mugenyi wakyadde oti ogenda mu baafu okufuka ko bajja kuwulira ng'okyoloza guma gukulube mpaka obudde buki nabawa amagezi aga nti ifu Museveni is a dictator mmanya nti dictator buli amuwakanya yaba amuleese wano mwatijja ne Besigye ng'embwa enjogera emmese kati mugamba Besigye is a set up of Museveni ne Bobi Wine bwe muligamba kakati Bobi Wine okwewala Busegirinya zaake nyanzi kati revolution ojjamu abantu ani abana kati bantu bantu yagala kunafya abantu ebintu bitano bye mwali mukosa abaganda ne bitagwa Sembule teyagwa Sebagala ndisani teyagwa Tefe teyagwa tebusiga yesate bya abanyankole no leta bwino nkukuna bine nkulagenda agano yorukumu olwenda ngeri mu banya tubagamba kati enze neralikira ababbi every valuable of mine gitambuliza mu kabino oli sokola eyo oli mchiazi so ina Dr. T bana Dr. T kati nabaga njagala kujja ku politics katono katono nnyo tugenda kuddayo nina ensonga ebadde nkute kwa lwampereza ka message wange umukyalo no wa erinya namusera kemisera kati baba kweka amanya agamba osanga omwana kisoboka okuba nti amukuba osanga omuwala kuno nga yenambwere nga yita nabusi winga wininwaji nakanwaji fe tubagamba nti namusera made a very big mistake uyo kemisera wamu mistake yachi okwagala omusajja muli banaku ate yagenda kuyimba na kwagala bibiri kati David inokuberawo n'ekitondawo lwaki mu primary lwatukubanga okuwandika mu toyi a person at a good time manager ogenza mu toyi kweyamba nti ate oli mu kuwandika never forget jakasita of Bbs Terefina simple logic fetwali ne kaka oyino omukyala nabaga oyino omukyala Dr. I don't have a woman kati bw'obwana omukyala mutandika nina empisa embi I can't be with a woman nina empisa embi because I'm a rich man sirina njogera bwetuba mu kaboze simu nevuga njikwata because business is better than sex kati bw'oba akwana okwana otyo oyina okubeera kutandikira batuli basajja bafujjo from childhood nalina abaana 5 bensoma nabo mbajjukira Mirembe Fred Kayira David Musumba Joseph waliwo Mulondo Charles babanga ba mikwano jafu nga fe tugalira abaana mu toyi ne tubalimba mu misambo gyabagaliddemu ne tugalira mu Edimasity n'amala mu essaawa yavaamu ng'alinga enkoko y'omu luwombo naye evereza kiyaliko ne batugoba ku ssomero but a person who is successful oyina okuba n'empisa embi kyenva mbagamba never talk about a successful person kuba obeera mulogo kakati kitegeeza nti bwogera obi ku Bobi Wine omuwalana kuba akusinga bebe kulu mu mbeera yafuuka mulogo kati kemisera essaawa zino ye mulogo kuba ayogera ku haja alona kenamisera kyamutwala ku musajja omufumbo yagenda kuyimba tewaliyo bakazi mu golden bangundi bakaaba mu kulimba be mindful and smart bw'oba ononye smart wire kale bw'oba ononye smart money kale tumanyi gano n'ebi anange wejire bawadankuba gwona amufumbirwa katongolo omutongole titi ya mulemwa nti gwenze nja kumufumbira omanyi kyoba musezi nakugamba nti toyinza kuntwala mu ssabo nonga nti akawanga kakwate koosaba obulamu kaafa kikko
Kaba kawanga kakola mu kikafachi. Aruna afumbirikikwa. Omanye empisa embi Aruna zalina. Aruna msajja mulungi. Banayimulekirawo. Dr. Choma sajjona musajja mulungi. Nange nine empisa embi Dr. T because I'm a rich man. Nkola ku Bbs mvuga Benz. Ani avuga Benz mu family yammwe. Fe family gende Masaka mu town. Ani avuga. Family afi ya Rugavi. Bavuga Benz. That's a status koja magala koja tiko sechiwunga mama wange nashijo banange Dr. T benze mwero bisatu waga so chembabwera aro gaba sente basijja wa mu 7 nyoko genda nawo zaziku naera muzijjayo Dr. T ani atali sente za mu 7 nakikugamba I've been asking you ani atali sente za mu 7 teka we erinnya lyo omuntu atazira no waliwo abazirya mu mikono emituufu naye mmwe nemukusokolera ddala nagamba nti ashibaga kato talina kuvuma bobu wayini iyo mwayinza okuba agenda lwakubiri mu lwako ne mujja mwesinka na mu lukuubo musiteta usechenjawulo ekiriyo tebateekawo never forget nga bafuluma naye singa bwandibi every person anonya buli omwana anonya maziki Museveni anonya maziki gwononya maziki nange nonya maziki tewali alwanira olaba family erimu abantu 20 naye mulina entalo mweroze binanasi Museveni eggwanga limulemi bali kuwe gwe Museveni akusobola bana abali mu sokoleke bana abali mukunda wa Museveni abasobola bano bana abali mukunda wa Museveni abasobolamu banyamu babalima ne babasindika mu Kampala Museveni abasobolamu bakuwa decent nogula office 7000 muvu nze nabaga sente twazi jwa Museveni ezagudde office ina sente zikula office gwe mpozi tuli ku hotel chi SS hotel SS bangabe waguze office no gifanish sente wazijjeweza kuze office I have money uzijja wa nazijja wa Museveni kyo yagala okuwulira ndi musiyazi Museveni musiyazi Jaka sita kyogere wano nti Museveni wakuyita milioni 5 zigana kyogere nga kamera era kyogere gamba abantu bwe zibanga zigenda kuzimba ddwaliro gamba nti ze jaka sita bwe zibanga gamba nti ze jaka sita gamba nti ze jaka sita wa Bbs Museveni wampita milioni 5 Museveni wampita milioni 5 ez'okuzimba eddwaliro zigana nzizimba mu eddwaliro kati wulira handi kati ekyokoze obuzibu bwe tulina bwe buno sente mwe mufuna zigula mamotoka oli bamuwampa enkoni fulufiga kwegamba ne mutafa ku bannayuganda bali wacha musaba sente muzimba amasomero. The question is lwaki father abeera concern lwaki haji abeera concerned ku mbizi yange endwadde ayinza okulwaza ebisolo byebinaayo anti embizi okukwata embizi babukwata ente oli musiru. Why the Haji could be so concerned about my sick pig? Kubange be munyirira. Politics tumutegeera bwetu. Nabagamba ndi Museveni took some time to study about the tribes in Uganda. Museveni yamanya ati abaganda muli ba wanulayina. Wanulayina otya? Muli n'ekirungi kimu n'ekibi kimu, you don't care. Simply. Kati Museveni ayina ebikalapa by'abantu aga. Bina. Sina byokka ndi Museveni munyarwanda Museveni munyankole Museveni muhima Museveni murundi Museveni muteso Museveni mukaramoja ate Museveni muganda lwaki ndi Museveni was in 4 governments nabagamba nti for Bobi Wine to become the president of Uganda he must have toppled down 4 governments before okubeera mu government osula government kati batandise okuba Mayiga akasajja katu bakasajja kabya amasiro kayidde kabasinga twava Masaka fete tuleme na amasiro twala ani yagocheza mbabazi whatever thing is done in life is mbabazi buli kibi kiva wa setani mbabazi that's mbabazi politics tomutegeera technical know-how nabagandi political stampede yatya yekuba people power nti wobona ago bawusigala ewaka gera afumba enve ennungi oteekemu omunnyo nga mungi otuuke ku mmere ogisitukeko kasanyinimu asituka ku mmere emirundi egi awusigala nga bagoba kyebagenda okukola Bobi Wine nti banyinimu basituse ku mmere every reactive person buli muntu ategeera pengepenga amugobye mugundi mu opposition tell me a person who can come to support a struggle nga mulimu omuntu alina ebigundi mu nnyindo
sales is zero, marketing is zero, customer care is zero. Tubalage nti people power and intellectuals abantu bategeera. Actually strategy ntandise ojjagala. Okuvuma si answer. Kamalo kunywa acid, fe tunywa acid. Fe tunywa acid. Can you stand in my Kariba? Drinking on acid? On acid, sulfur. Can you on sulfur goyinza kunywa sulfur? Bagamba bali kulive ani ayinza kulya sulfur. Politics go mutategeera temumweta baamu. Otherwise Museveni chavala babyannemba ebyo. Ate oliwa people power so kyogedde. Mugenda kuswala mu kalwaki. Bobby Wine yaggula oluggi n'enswera ne siyingira. Bobby Wine is expressing ebirowoozo byaba abantu bano we mmwe mubanyigiriza ne mbateeka mu yembeera abantu banyigiriza ne mbateeka mu kati Bobby Wine aba enlightenize bagenze ne bazuula ekyama nga kiriwe. The good is that if Bobby Wine is a person, he has exposed weaknesses somewhere. Abantu bano be bamwe neglectinga. Let us put people power into politics of people power into commercial business, political commercial. Nti Bobby Wine is a product of people power. Exactly. People power is a company, which means in political commercial knowledge, you have to create a corporate brand and a corporate image. You have to be with the sales and the marketing team. No, ati mwefudde ba corporate ne musule no bana abana bano. You think the whole world is going to be corporate? Kitegeeza nti marketing team ya people power yeriwa. Nyanzi. Full figure. Full figure twamu wamu. Tachali yavayo. Nelulite yali. Gendo kebera kabina ko batukuliko tapini yali. Nelulite yali mu. Bami nelulite yali mi yali bali. Ati ulira. You made a very big Mr. Mutegera politics. Kale Nyanzi. Nyanzi we musajja wa ye yaso people power. Ne Senyonyi. Sege galo. Nayo omuyina ko politics and so called. Senyonyi nacho omucomplaininga politics waliyo basajja balungi bwe batyo. Tunula besije oyina okuba ne facing bikanga. Ne bana abajja okwemoola bannange. Lero tugenda ko anti besije atiza. That's a politics bavubuka. Anti abalonda tuliba. Senyonyi abakubiza. Senyonyi afuna abavubuka. Lwaki nata abavunye abachalo bawulira kati bawana basenyonyi. Lwaki nata babango okuva mu politics. She was beautiful. Nedda nantaba yayisawo. Lwaki ne banda bamu. Lwaki ne banda bamu. Yayisawo nenne banda yali ogi wange kweyisawo. Kitegeeza. Waliwo oluusi woyina okuba ani atalina kuyitawo. Neno sirika. Ani atalina kuyitawo. Okimanyi nti noyo nagundi yayogere yalega nnyo nti Museveni yamwagala, which wasn't good. Politics terira. Mbabazi yamutta. Terira. Mbabazi. Second. Politics terira. Second. Kyobala nebuli mukaguta yali yesaze ku Janet nga buli mwasula uwe. Andi sokoleke. Politics ali bwati. Teri kufulumya byama. Politics ali bwati. Nti bonna basalimu sale tebasula n'abakyala. Bajja ffe visit. Politics ali bwati. Kubira essimu n'okyala na oyo mugamba agende wambaba. Kubanga anti abantu bali ku live bamulaba. Mbadde nkugamba nti bano basaba asidi baba asidi uno fe tunywa asidi kanzire munywenga banda Dr. Kiamal Dr. onywa acid mbabuulira nti if people power commercially people power is a company has a main product. The product of people power is Bobby Wine. How can we market Bobby Wine to the whole world and to the first appropriate audience and customers? It means we have to get a sound sales and marketing team. We have to make adverts. We have to change the colors. You did well at first. You had the colors which are shining, red. And most of the times red means danger. You sent a very strong warning to the government that the people are coming with the use force. The first marketing team was good. Abaganda ne babyonoona bafulu figure ne bavaayo basibaga ne basiyunga ebivuma balumbuye ebivubuka byalemerera ebweru ebitalina kyakulya ne bidde Museveni agenda kukyuka yabitwala ne batira omwana ekimu kati kye kyafa akibala 226
ate second tukyalina obuganzi mu bantu musaze mukaaga kati ashibaga mulaba bashibaga nga bagenze mulowooza nti abagizi baweddeyo anti bemulina muli mistake bashibaga abo second tebalina bbeera liikiriza omuganda agamba nti nkoko eniira mutunzi mulaba bashibaga bagenze amaanyi agakyaliko nkoko eniira mutunzi. The hen difference on the seera kati yaleka aboononedde kubanga bwe mwatulaga Nyanzi nabaganzi bwe ntandika people power ngende Sudan ndeeta abadinko banenunda embwaga okusinga okutambula n'abaganda bannange. The baganda are not fruitful mwagwa. You got 5 chances. I talk about it every day. You got 5 chances. Mwafuna Mutesa ne mumukuba, ne mufuna Binaisa ne mumukuba, ne mufuna Lule ne mumukuba, Paulo Mwanga ne mumukuba, Lukugundi Kawanga ne mumukuba. Kati mweripye ku Bobi Wine tumuwagira bwe muto mwagamba besijani abesigamu. Secondly, Babi ngatakolanga live name. Babi ngatakolanga live katakolera yona bawe wali ate most of the times watching Gashumba cannot come to contest for any post. Gashumba is not a married man. It means bumper ku bumper mukyala wali omwami no mukyala kajiko ne sukali bwe batuka mulali nga bonna boogera ye nga tayogera yatayogera ng'omwami wali ngate nga tayogera kumeza Janet nga ayogera. The education is ayogera ku national matters. The first mistake of the opposition abakyala bawe bali bweru byanyima mukazi we byanyima Museveni yamufunira omulibe bweru. How could you convince me to mbaze kubakanya Museveni? Mwe babazanyira ku mutwe nabaga nti bannabyabufuzi balinga balalu babbi ba mu Kampala bekube ngumi bwe bati noloba ogenda okyuka nga toyina mpale nga mu mpale temuli waleti mugezaako mwagala tukkirize ekyo naye nga what is political stampede political stampede ngobo nnyinnyonnyola and political Maginimamite. This is a situation whereby a political party is eradicated to force, and a force can change the direction of an object. Nti force yajja people power ngetandise bonna ne bambala obukofiira emiyayo n'ababbi ne bambala obukofiira basegirinya ne batikesa ne mukuba abaana emiggo ate balina bakuba ani atakuba Mugamba nti Museveni atulugunya abantu bakabaka ba Buganda nga beetisanga abantu ensuwa ezookya bo tebaali bakulembeze kye kyatumya kabaka mukaabya kukaabya bantu lwaki bweyogerere is here bweyogerere is there because the Baganda collected themselves ne bagenda ebbanda ne baga Katikkiro nti bane kabaka is so cruel to us, kabaka is killing us. When the Katikkiro was introducing them in front of the king wali bweyogera kabaka abantu bazze kweyogerera bweyogerere started. Why chikulaga joro is politics but abana Uganda bakumire mu mbeera embi abafirika staff ne mitwalo aga asula mu bbala mu 7 tabasasula basola mu